tali bulungi akyalina ebiwundu ku mugongo. Abasawo bamugambye nti tebagenda kukitunga kubanga bwe bakitunga essasi libeera lyokya muli munda lisigala litambula, nti essasi we lyayuzizza bagenda okujjanjabawo nga wali open paka ekiwundu ekinaakala mpola mpola. Kati alina dressing mu mugongo nene dressing zennyini esaati agikyusa buli luvannyuma lwa ssaawa ng'ejjudde omusaayi. Naye yagamba Katonda amuwadde second chance to serve again, era agenda maaso n'obuweereza nti nga tunaba na kukisuubira ajja kuba nga atuutse ku Wasoko Prime Ministries International ng'atandise okuweereza. Simanyi ddi naye mugumu ate yategedde nti abantu baatidde nnyo kubanga ekiro amanyi obutakwata masimu, naye ekiro kyatuuse nga buli simu emuvugira agikwata. Kyakakkanyiza emyoyo gy'ekibuga kubanga abantu baba bagenda kulumba mulago oba kugimenya oba kugikola ki. Ojjukira ebyali mu kumuwozesa simanyi mbwayi kyeza Bible abantu bwe bafuladinga ekkooti kyekyali kigenda okutuuka ku mulago. Naye bwe yagenze nga abakadde b'ekkanisa abaddamu nga abasoloti abaddamu nga mikwano gyagiddamu nga bano abaddamu, pressure ne tension yabadde ereyizinze nekkakkana. Bw'obanga oyagala okuzannya stunt oba diversion, ofunanga abasajja abamanyi okuzannya emizannyo gy'akatemba ne bakuwandiikira scripture bulungi wogenda ogizannya. Ekisookera ddala tulina omukulu omuyita Alex Mukulu eyawandiika the 30 years of banana mulungi mu kuwandiika. Nibadde osooka mumukubira n'omugamba waayi njala kumpandikira scripture stunt ngenda gizannya ntya n'akuwandiikira. Oyo bamuyita Alex Mukulu. Next time before you stage any stunt, please consult Alex Mukulu, John Segawa, Ashraf Semogere and Maulana and Rain bakuwandikire scripture bulungi nnyo zizanye bulungi nnyo nga tezirimu wadde ekitoke. Otherwise tukoyo tumanyiira nga muzanya bistanti bitaliyo. Naye okuzanya stanti zino faamu twategeddemu bintu bingi nnyo bingenda otegeeza eggwanga era ogenda kuva wano nga gakubugumye era mmanyiga kutokotaka kyessaawa zino. Tugenda tutandika ate tutandika na forensics. Nze sigenda genda muli parapasa omwena gumwali tugenda mu forensics kubanze byembikola birinako obujulizi nga nkulaga ki ekituufu ekiriwo. Kati next time bw'oba oyagala okuzannya stunt ne diversion, engeri gy'omanyi okusoma Bayibuli tekikufuna nti osobola okuzannya stunt. Tulina story nnyingi ezizze mu kintu kino. Nabagamba omusajja ono wa M23 era ssente ezimu zonna azikwata n'azisindika ewa Ekongo. Njala tegeza public eyo Pentagon Church tesobola kubeerawo kisookera ddala ekyokubira ettaka lya Muhoozi Kanyarugaba ye mukama waalyo. Era ssente ezimu kuzisolezebwa mu ndiga ezo ndoza 25% ziba zirina okudde wa Muhoozi ng'obusuulu obukozesebwa ku ttaka eryo. Mukitegedde bulungi nnyo. So talizimbawo kyakya tasobola gizimbawo ekyo mukimanyi bulungi nnyo nakyo nkibagambye. Kati kasooke mbawe gundi information endala ezikwatagana tulyoke tugende ku forensics. Ekisookera ddala bw'ogamba nti omuvubuka ono eyafudde nti mukadde wa kkanisa, abakadde b'ekkanisa tubamanyi babeera ba civilian. Naye wulira omukadde w'ekkanisa, omukadde w'ekkanisa particulars oba particulars of the deceased Muhumuza Richard M/A UPDF officer attached to SFC Nakasero deployed to guard Pastor Bujingo as a bodyguard. Oyo tabeera mukadde wa kanisa, bakadde b'ekkanisa tubamanyi. Ono mukuumi wa SFC. Tutandise forensics. Ono mukuumi waki wa SFC, so si mukadde wa kanisa. Tutandise forensics. Temugenda kulimba bantu wano. Ekyensi ekitegedde. Tugenda ku kirala. Ekirala kikino. Nina information gyenfunye okusinziira mu nsonda ez'enjawulo. Omwami ono omugenzi abadde alinkinga information mu public nemba enemies baani ba Bujingo. Abadde agirinkiga boss ewa Museveni ne wa Muhoozi
nemba pastor abala n'abantu abalala ng'erinkinga omusajja ono n'akola ki naga information eri enkuba ng'ate omuntu ayinza okuba ng'agimanyi yambeera okumpi y'ono nga information ekuba Bujingo mu gavumenti mu public ne mu church ne ba pastor abala nga evira ddala kugumba wabula kati afunye information ng'evira ddala kugumba kati ebadde ng'erinkinga kati janaga nti ono yakola ki yalinga information ekyo kiryawo kati nsooka bbawa information buli omu otwalako information gy'oyagala ekirala Pastor Niyonzimana Alozias waliwo abantu bangi abakunoonya mukwogera akagambo kano manya tetunatandika njala sooka bwa information buli omu yeronde mukwogera ka video kano keyayogera kano temwamanya lwaki yakwogera kaluwa ye yangu video kano wulira nze naawe kale nze nekanayogerere nze nekakasa waliwo bangi ababadde baagala afiire mu mwaka guno bali surprise nkyali mulamu Bujingo tonnakuba ku ssasi lwaki tonnakuba ku ssasi ninatandika okukumenyera ebintu byange bino wammanga abasajja abakuba abantu amasasi balina enkuba yaabwe igambye bayikube bagiyita sominoono enkuba bahitimeri be balina e Uganda bagiyita sominoono nga kitegeeza wakuba essasi lya sominoono kizibu okuwona ngenda kubazaayo ku bantu bebazze bakoona babakoona mu ate ki ekibeera bamaze obbakoona nini gwosalewo ombuulire katambuzi abasajja abakubi amasasi ge bayitaga sominoono nga togenda kuwona bwetunya kyeri y'abantu bebakonkonye olabira ddala nga lwe ebitagatta mu gundi ya Bujingo firimu lwaki nabagamba dda Bujingo mafiya mwampakanya mafiya omusumba omutemu omusi yase dereva olwokuba nawulira nsimanyi dereva ayina sebamuyita message yalinga alinkinga wakati wasomye wamakula nebavuga bayita babbiini yingire mu voice note bwatambulanga sina kinebeka badde alingiza makula nga makula atawaasa awo tujja kugendawo nkyayogera ku ngeri gye bamukubyemu ebullet. Alright, suspicion yange yasoose ngamba ono katemba yendo wammanga bwe bakunkona abiriga essasi twalabira ddala emmotoka ya Abiga nga bagikonkonye ne bagikuba Abiga nga ali mu bitaba bya musaayi ne bakuba Sulimaani Kigundu wasimanyi Majja Kigundu bawama amafiina yalimu n'abasirikale be twalaba mama fiina ng'alaajanye mu bitaba by'omusaayi era balwawo okumugyawo ebakonkona Kaweesi afande Felix Kaweesi bamukonkona mu ngeri y'enzibu nnyo ereetiisa era twamulaba mu yunifoomu ye gy'asaavingiddemu eggwanga ng'ali mu bitaba bya musaayi ne bakonkona Kirumira omugenzi Kirumira mwoyo gwa ggwanga twamulaba nga bamukonkonye ali mu masasi ali mu bulumi obw'enjawulo ali mu bitaba bya musaayi ojja kuŋŋawa baddigintoliizi kankuze ku bantu ba wansi oba ba bulijjo omwana gwe naleeta ku internet isima all access may his soul rest in peace enkuba gye bamukuba mwagiraba mu bitaba bya musaayi ng'ali wali helplessire lifeless may his soul rest in peace ishuli waliwo enfa bbiri ezizze zeddiringana ezitategerekeka enfa emu ey'omusajja ayitibwa Sobbi eno yo ekyusiza mu nfa zonna ezibadde ziriwo ng'era enfa eno eraga nti Sobbi bamukuba miggu ewataava vidiyo yasafeesinga era bw'ani yamukuba baaba kuki baatugamba bugambi Sobbi attiddwa eyo ebadde enfa ebadde ekyakasinga okubeera ng'etujje ekiku ku mutwe oba ku maaso ne tutandika okuba nga tujja tugamba yii naye nga tekukyaini abantu abadde bajja bakonkona Sobbi omusajja omussi
kuteeza gwa bunno batugenda kubira nga tumukabira ni waboneka video akafulumanga sobbi afudde. That wasn't enough. Olunaku lw'eggulu bagambye bunno pastor bamukubya amasasi era amasasi agalese omusajja wo badriver we ng'afudde. Tuddeyo kemabega ugatta bugasi akubiddwa ku ssasi somino ono kyekibira bamaze omukoona. Abantu bana bakuba amasasi bali well trained kizibu okubeera nga ameesinga. Ojja kubuuza Bobi Wine webereje battamuka Yasini Kawuma bana abasajja bakubira ddala ku nnyama era omuntu gwe bamutumye ku mission tayinza kukuba bukubi budwayibawo n'atambula n'agenda. Kati n'ebibuuzo byange bino bigende wa Pastor Bujingo. Pastor Bujingo bakubye dderevawo ne bamutta allegedly. Pastor Bujingo bagambye ekyakuwonyeza wakutte siringi n'osekandi buleki n'ogwa wansi wa steering. Kitegeeza wagudde wabadde omulambo oba amagulu g'omulambo. Sisuubira nti baakubye driver n'akulekera steering n'abuukamu n'agwa eri gwe todda wansi w'emmotoka. Statement wagambye wagenze wansi wa steering ne weekweka. Nze mbuuza Pastor Bujingo. Ekigero ky'abasajja bano baali bazze kutta driver oba ggwe. Kuba bategeera nti essasi likutte driver oba likutte ggwe. We bategedde nti kutte driver ne bagenda omulimu gwabwe nga guwedde baali bazze kutta driver oba ggwe. Lwaki ggwe baakulese banza okutta driver? Ate nga kiki kyabadde ekigendererwa. Teri mugoberezi wa Bujingo ne wagamba ku machandi sande zaade zigenda kusima omusimbo wa Pentagon. Fafa yintu zana mugamba zibulemu akanyonyi kakusula ne mayunga. Tewali agenda kuyamba abantu okumuvuma. Kebera account kweziraga Bujingo yajimanyi ne wagamba kuzijjako. Tewali mugoberezi wa Kanani amugamba nti kati ziriwa. Olw'ensonga bamanyi ne go balina ye bamumanyi. Ne wagamba nti kati ennyumba ezimbiddwa ennyuma ya Katonda ewedde. N'ayita kitwala ne kijiteeka ku ttaka. Asobola. Kakati gwaddeyo naga nti Bujingo amala kukola stunt okwekuba amasasi. Stunt erimu amasasi. Teri muntu akola stunt oba fakinga life. Nagamba mute muntu ojja kujja otukube nga tutuddawo essasi tebali ewoma. Tebali epena. Essasi lisigala ssasi. Stunt kijjo osobola okukola n'okuba amasasi 18. Nga naawe mwoli. Mukuzise ku bwongo bannange. Omalo Kiseka ayogera bitono kwa toli wala. Abula Kiseka yenna Kanguubi. Tulaba nti agaakubye Bujingo gaakutte ebbali eri kuba Nakanguubi likuba ku nnyama. Olowooza oli seefu. Olowooza oli seefu gwe tunuulira abakoledde kuki ku Museveni. Bajjajja Ichuli gwe tewakubako mundu kusinga bajjajja Ichuli. Naye nabo bagenzi. Segedde bamala kwogera ku Bujingo. Soko mbuulireko bamala kwogera ku Bujingo. Ate kikazi gwe neetega nnyo naye nagamba sirya bisiyaga. Sisobola kutwala wannaalo nga ajja kungamba mutabani watandise okulya ebisiyaga. Nzo nfaananira basajja mwana tu. Naye neeteze nnyo nsobedde. Ka TV kamwenze content. Oshegera. Nzenze kanze yayogedde. Oyo sitanti wammwe gwe mukololooza sikimanyi nti mwagala kuyiiya ngeri gye mugunzikira mu Kyagulanyi. Mwagala kudda mutandike propaganda. Omusumba wagenda kudda atandike propaganda mu Kyagulanyi yamupangisiriza ababadde baagala omutta. Bigenda kwapeninga gwe bitunuulire. Bw'atakomawo ng'ayogera ku Kyagulanyi. Kubanga ye pulaani. Ye pulaani mwagala kugezaako kuziba mawulire gaagowa babagobye mwagowa muswadde Segera mukoze sitanti ate sitanti zammwe muttabula mu bw'abalala ne bodyguard owammwe ne mumwettira olw'okuba muyina bye mwagala okuyisaawo y'ensonga lwaki twabagamba teri ali safe.